Tubebaza olw'okuba nti mwekuumidde ku Soul TV program omunyo ku makya enkyaleero mu kaseera kano ebeera egguse. Nze Prince Apollo nkwaniriza era n'enkulisayo mu weekend ennaku z'omwezi 27 olunaku olwaleero era nkukulisaayo mu program omusunsuzi ne Charles James Nkubuge. Twebaza nnyo mwena ababeerako ku program okukubaganya ebirowoozo nakutuusaako ebigenda mu maaso olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 28 kwe kulonda okw'aba ssentebe ab'ebyalo. Akakiiko k'ebyokulonda kakakasiza nti buli kimu kiri bulindaala okakasa nti abantu bakeera bagende balonde bassentebe b'ebyalo. Tukimanyi nti muteekwa okuba nga mwesunze okulonda bassentebe kubanga offices zino ziruddewo okulondebwa. Twasemba okulonda bassentebe b'ebyalo omwaka 2018. Ekisanja kyabwe kizze kyongerwayoko okutuusa gavumenti lwe yasazeewo nti bassentebe baddemu balondebwe ebyalo bibeere n'obukulembeze obulonde mu mateeka. Twagala okuyozaayoza abo bonna abayitamu mu kulondebwa kwa enkiiko ez'abakyala ez'ebyalo ne ku miruka. Kati tulonda bassentebe olunaku olw'enkya. Campaign zibadde nga zikwajja era akakiiko kalangiridde nti olunaku olwaleero lwe lusembayo olwa campaign ez'abeesimbyewo okuvuganya ku bwa ssentebe chairpersons ab'ebitundu era ne kalabula nti tewabaawo yeetantala okuba nga asussa essaawa eziri mu mateeka eza campaign oba kakuyege owa okulonda okwa bassentebe. Tubadde tubiraba bassentebe baleesa amaanyi. Amazima matuufu akalulu kano kabadde mu ebbugumu eritali lya bulijjo. Bagenda okuvuganya olunaku olw'enkya babadde nga batalaga ebitundu byabwe. Kirungi nti ssentebe obeera wa ku kitundu. Tusuubira nti babeera bakumanyi abo bagenda okulonda naye era vibe ebadde waggulu nnyo. Bassentebe babadde batambulira mu luseregende olw'emmotoka akadodi ke kadodi naye akakiiko kalabudde nti temusussa ssaawa eza campaigns. Okusinziira ku teeka essaawa ziri 12 zennyini campaign ziteekwa okuba nga ziggalawo era ne kalabula ne kakubiriza ba agents abeesimbyewo n'abawagizi baabwe nti we zinaaba nga ziweze essaawa 12 muggalewo, tewali late campaigns, tebajja kikiriza ekyo era gwe anaabeera nga amenya ekiragiro ekyo wandibanga ebintu biyinza obutakutambulira bulungi kuba akakiiko kalina obuyinza obusazaamu. Akakiiko ak'ebyokulonda kalina obuyinza obusazaamu abeera yeesimbyewo. Kati awo ndowooza ekyo mukitegedde. Namwe kennyini abalonzi musobola okuviirako oyo omuntu wammwe okusazibwamu kasita mubeera nga mukwatiddwa nga mumenye amateeka. Kale byebyo bye tulinze okulaba olunaku olw'enkya. Tujjukire nti okulonda kuno kwa kusimba mu mugongo. Okulonda kuno tekuliiko nti ojja kusooka ogende okola emirimu gyo ate otambule ku ssaawa zo z'oyagala ogende olonde. Okulonda kuliko essaawa 5 zennyini mujja kubanga mutandika okulonda. We zinaawerera ssaawa 5 n'ekitundu ng'okulonda kuwedde. Balangiridde awo wennyini ayise. Mujjukire nti kusimba migongo balangirira awo wennyini ayiseemu. Ssentebe gwe balonze ayiseemu awo anominatinge bagenda okukola nabo muteekwa okubeerawo mubakakase nti lazima beeba batuufu. Kale nze Prince Apollo tuzze okutunulira embeera oboolyawo ey'obyobutebenkevu nga bw'eneebeera olunaku olw'enkya naye nga mu build up wano n'enkya nga tulonda obutebenkevu ebeera nsonga nkulu. Afande oba Assistant Superintendent of Police Nicholas Nabasa alinange mu studios ye Deputy Community Liaison Officer kuva wali ku Natete Division.
nsanyuse nnyo afande buuza abalaba Soul TV program omunyo kumacha. Nze nsinze abantu baffe yona gye muli mbalamusiza mwasuzeyo mutya mwebale gye mutuusaako engalo. Prince Apollo nga bw'ababuulidde amanya yenze Assistant Superintendent of Police Nicholas Nabasa nga nze mukwanaganya wa police n'omuntu wa bulijjo mu division yaffe y'e Tete egwa mu Lubaga. Era mbeebaza olw'enkolagana ennungi gye muyina wakati wammwe ne poliisi okulaba nga ebitundu byaffe bisigala nga birina obutebenkevu mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka nga tubulwanyisa nga tukwataganye ffenna ng'abatuuze ne poliisi. Era mbasaba mutumbule mutuninge abatanaba kutuninga muyite bannamwe tusobole okuwuliriza bye tugenda okubagamba kubanga bya mugaso bituyamba ffenna. Kale weewaawo Fande Nicholas Nabasa mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu nteekateeka eyo eya okweteekerateekera okulonda okw'abassentebe olunaku luno olw'enkya. Afande Nicholas, katono nnyo nga tetunabaku njagala kwebaza obukakamu obwo. Obukakamu butya? Obukakamu obwo obutendeke kiva mu butendeke kibaki mwenna abali ku ddaala eryo buli gwensinkana mpulira obukakamu obutali bwa bulijjo. Anti kati okimanyi gavumenti ezaaliwo ekyasinga okuzisuula oba okufuna ebizibu be basirikale abatalina mpisa. Nasomako akatabo k'omugenzi Lieutenant General Major General Pecos Kutesa. Pecos omugenzi. Omugenzi. So rest in peace. Nga bwe yali awandiika yagamba nti ekyamusikiriza okugenda yeegate ku NRA oba ku President Museveni yali ava Masaka ng'agenda ku ssomero kati ne basanga roadblock. Bwe basanga roadblock ne babajjamu mu mmotoka. He was a student nga ayambadde essaati ya white. Abasirikale ne bamulolinga mu bisooto. Ne bamuvulunga nga talina musango talina kyakoze kati awo n'ajjawo obusungu n'agamba eno embeera erina okukyuka. So ffe twenyumiriza mu gavumenti ey'olwaleero okulaba nga yatusomesa ne tubeera bampisa era ne tubanga omusingi gwaffe gwesigamye kuweera public service okuweereza abantu with the utmost discipline. Kale tubebaza olwa obukakamu obwo n'obutendeke era n'empisa. Pecos Kutesa nange nanyumirwa ekitabo kyekyo How I Saw It. Yeah. It's a very good one. Ndowooza bwe twatandikirawo Fande Nicholas akalulu kana ka LC kagenda mu maaso si kanca kabadde katambula. Akabakyala twakamaliriza waaliwo okwewandiisa waaliwo okukebera enkalala then n'akabakyala okulonda. So far ripooti eriki okuva erimu abakwasaganya ebyobutebenkevu? Weebale nnyo olw'ekibuuzo ekyo. So far so good. Of course abamu emitima gyamenyeka. Omanye akalulu ka line si kangu. Kati waliwo omukyala awo ku Natete Muslim bambi yajja nga yesibye boarding ye bulungi ayina omwami ayina family ayina mikwano gye naye yagenda okutunula emabega nga ku line aliwo yekka ali bwomu gamba yii n'omwami wange anvuddemu n'omwami wange anvuddemu kwegamba kana akalulu si kangu ak'omu mugongo walaba kyekakola mu NRM primaries. Kwega kakwanika bw'oba tolina bantu oba tokola ki oba tolina naye ffe ogwaffe guli simple mandated by the constitution nti ffe tukuuma obutebenkevu. Aleesa amalala gwe tudiringa naye tolaba nti ndi mukakamu naye ekiseera bwe kituuka nga neetaaga kukozesaamu ka reasonable force kyete otuukamu embeera ekyuka
no labanga otuukiriza ekyo ssemateeka kyekulagirira okukola. So far so good. Twalina okulonda kw'abakyala ndowooza lwali lwakuna last week oba lwakusatu. Kirabika lwali lwakuna. Era ne katambula bulungi nnyo. No incidences whatsoever. Waliwo abantu be twakwata awo e Nateete nga baleesemu akajagalalo, abamu twabatwala mu kkooti, abalala oluvannyuma lw'okukola gundi okubasunsula screening. Thank you. Ne tuba cautioninga ne bafuna police bond ne badda ewaka. So omukulu w'ebyokulonda Justice Simon Byabakama yasingana abakama baffe at a strategic level, ne bawayamu ne baplaninga butya. Kwanza jukira IGP yasamoninga all district police commanders, regional police from the whole country. N'abasingana ku headquarter. That was last week, police headquarter. So ndowooza ne baplani baali bamaze okuplaninga deployments, era ffe tuli ready nakati ndesenga abaana bapatrollinga, tukola community sensitization mu byalo, mu town obwo, kulaba nga abantu bakuuma emirembe. Ate jjukira abantu babadde kana akalulu nga bakeeyanidde nga bakalinze. Exactly. Akabadde kamazeemu ku bbanga. Kati bwe katuukidde ne kajjira mu ssanyu, abantu ne bakasanyukira nnyo era bakeetabyemu okulabika nga balonda abakulembeze. Abantu baffe njagala mbategeeze nti chairperson administrative units zino ez'oku byalo abantu be tugenda okulonda bankizo nnyo, especially chairperson. Jukira nti bw'oba ogenda mu magye bakusaba bbaluwa ya LC. Bw'oba ogenda mu polisi, kebe prison, kebe ISO, zona recruitments, abavubuka abagenda okwewandiisa oyina kubanga oyina ebbaluwa ya chairperson. Oyo gw'ogenda okulonda olw'enkya. Okufuna omulimu wona bakusaba recommendation eya ssentebe w'okukyala akola ki akutwala. Okufuna passport endangamuntu, okugenda ebweru. Ennaku zino ndaba abantu baffe bagenda nnyo ebweru okukuba ekyeyo. Toyinza kugenda nga toyina bbaluwa ya chairperson. Na security y'oku kitundu bw'obeera, jjukira chairperson ayina akakiiko nga bagenda kulonda balina akakiiko. Ayina olukiiko lwakola nalwo kuliko secretary wa secretary wa information, akakiiko k'abantu bangi. Kati n'ebyokwerinda byammwe ku kyalo, defense secretary temulina okulaba nga mufuna omuntu ate atali mubbi, atagenda kwekobaana n'ababbi asobole okuba nga abatuusako obulabe. Kwegamba abantu ekintu kino bakiteekemu amaanyi, bamanye nti ye gavumenti esookerwako. Olaba Prince Apollo, omukulembeze w'eggwanga ne bw'aba agenze ku kitundu, chairperson yasooka okukola ki? Yamwaniriza. Mukama wange nkwaniriza mu kitundu kyange. Tulina ebyalo 7,000 mu 2014. Kati abo be bassentebe emitwalo emeka? 7,000. So abantu baffe mbakubiriza temwesigama nnyo ku pate za byabufuzi. Mulonde omuntu ng'asobola okubaweereza. Soogera kino nti olw'okuba ndiwa temulonda abo ababatwala mu bintu ebitakwatagana, bad politics. Boogera kino waliwo abantu nga bateeketeeke. Kati nawuliddeko waliwo abantu be batutte ne boogera nabo ne babagamba kye balina okukola, ate nga bo beesigamye nnyo ku gavumenti, nga ne service delivery egenda kwanguwa nnyo olw'okuba nti oyo gwe mulonze ayina amasannyalaze, ayina waataapinga, ayina taproot. Omanye omuti bwe guba guyimiridde ate wansi guba n'emirandira. So emirandira egyo tugyagala kubanga gituyambako. Walabye olunaku lwa national cleaning. I was very happy na chairperson gwe nalabye ng'ayimiriza owa poliisi. Wa poliisi oba yadde atwala mwana mu ddwaliro, okay, naffe wa poliisi naye wa ddembe okutwala omwana mu ddwaliro. Kyansanyusiza okulaba nga abantu bategedde
nti balina amaanyi agakola emirimu agakola ebintu nti ne bayimirise bafande tuli mu kabuyu tuli mu kukola kweyonja naawe jangu okole ki naawe jangu wetabe mu kweyonja paka omusirikale we yamaze okwenyonyola ne bamuleka n'akola ki okwenyonyolako ne bamuleka n'agenda so chairman bw'atyo ali confident agenda okutuyambako nze wano ku poliisi ebbanga lyonna lyemazeewo ndabye nga ba chairperson beeta abasingira ddala abamu batutawaanya especially mu nsonga z'ettaka ne bayingira mu family ne bazimisleading ne beefuula ba lawyer abasinga nno baddayo ne basoma n'obwa pleader n'obasanga nga n'abataasoma ate bali mu misango capital offenses of capital egitali gyabwe capital offenses defilement especially defilement and rape ogenda okusanga nga ssentebe atuuziza family njuyi zombi ey'omuwala n'ey'omu nti tukanye tekisoboka ekitali kuba bw'olaba local council act erambika bulungi emisango nti chairperson bwe mba nzijukira bulungi talina kukola ku musango nga gusuka emitwalo financial implication nga tesuka emitwalo oba mukaaga oba meka sijukira bulungi naye I will confirm waliwo we balina okukoma kati emisango egyo kati fenga ofisi yaffe ya poliisi n'omuntu wa bulijjo ate tukwatagana nnyo ne bassentebe kubanga emisango gye tukolako olusi element ya criminality eba ntono ebyaffe byakutabaganya nti family erina ekizibu bwekiti ne bwekiti kati tuteera nnyo okukola ku bintu nga chairman alaba bimukoze eki bimususeeko bwe bimusukako n'awandiika ebbaluwa eri poliisi ngezezaako okukola kino ne kino n'atuteerako negundi ne minutes eza meeting ne attendance nti ngezezaako okukola ekintu bwekiti ne bwekiti naye kiganye kinnemeredde mu nnyambe ekirala Prince Apollo gavumenti yayisa etteeka lya Landlord Tenancy Act newa ssentebe amaanyi n'obuyinza obw'oku supervisinga eviction nti edda wabanga olina okugenda mu kkooti osooka ofune court order okugoba omupangisa mu nju distress for rent ofune court order ne kitwala obudde kooti ziba bize abantu olusi tebabimanyi tebamanyi nti ku kooti awo gavumenti yateekako ba lawyers ab'obwereere legal aid kati ne bakyusamu mu tteeka ky'omupangisa bw'amala ennaku 3 nga takuwadde kasente labika okubanga wamunotifying genda ewa ssentebe yita poliisi ebeera ffe tubeerawo nga refuri okulaba nga tewali butabanguko kati ssentebe awo nawo bankizo nnyo kati mulonde abannayuganda tuve mu byobufuzi ebitatuzimba ebireeta insecurity nze njogera from the point of insecurity kubanga era that is my utmost responsibility so nga nzizeemu ekibuuzo ky'ombuuza nti sofa tuli tutya sofa so good akalulu k'abakyala katambula bulungi enkya tulina public holiday abantu baveeyo mu bungi bagende kujjukira between nga 6 ne 10 ogw'omusanvu waaliwo okuregistaringa abatuuze then nga 10 kirabika oba nga 14 13 14 waaliwo okudisplayinga okakase nti waliwo nali awo emmenga awo omwami nambuuza nti kaakati nze ndi makanika nsiiba wano ewaka ngenda kwebaka kati ngenda kulonderawa ne mugamba nedda residential area Josula gy'olondera we wasingira ddala kubanga weewaka gy'osibuka so enkya tuveeyo mu bungi tulonde abakulembeze baffe abagenda okutuyamba ekirala tukuuma obutebenkevu ffe weetuli okulabika nga tukuuma obutebenkevu oyo ayagala okuleeta olugezigezi nga tugenda kumwanukula with the necessary ng'eteeka bwe liragira okay afande n'abasandooza oyinza oga nti so far so good naye okyogedde era nange nkyogedde nti akalulu kano tulabye nga kalimu ebbugumu lingi abasentebe b'ebyalo abantu balinga abaali ekifaananyi kye batuwa nti bagenda kujjumbira bajja kuba bangi
abagenda okwetaba mu kalulu kano ate tukimanyi nti ebyalo byebyo biri 7,114 ate mmwe sikakasa nti muli bangi okwenkana ebyalo ebyo okubikavaringa nti musobola obukuumi mugenda kudeployinga mutya okulaba nga ebyalo ebyo bwana Apollo I'm not surprised nti ekibuuzo ekyo okibuuziza naye tulina kye tuyita force multiplier yes international policing standard it is 1 to 500 wa police omu apolisinga abantu 5 with the current Ugandan population obukadana mu bumeka mu mukaaga n'okusoba tuyina police strength yaffe kati eri mu sena kitundu kigambibwa ena kitundu kwetaano wabanga tukyaliko wansi naye ekyomukisa omulungi through community policing tuyina abantu abatuyambako nga tetunatuuka kwabo abatuyambako ssemateeka ekkiriza ebitongole ebirala ebyokwerinda okutuyambako where necessary for example amagye UPDF ndowooza enfunda ezisinga mutulabye nga tupatrolling yadde ffe tubeera mu command mu byaffe ebyekicivilian ebyo police abantu baffe kati nga patrol ffe tubeera tubakulembera ne batuyambako mu patrols kati ne mwene ensonga eyo era bamaze okuba deployinga effectively under the leadership of police nti batuyambeko ekirala tuyina abantu baffe bamwoyo gwa ggwanga especially ku byalo abatuyambako luli babayitanga ba crime preventer ekyo bachi disbanding naye nakati we bali vigilantes batuyambako mu kutuwa information mu kwarrestinga omanye olusi waliwo omuntu kati nga abakulembeze ku kyalo katugeze defense yaba amanye omuntu we ffe poliisi tujjanga nga bagenyi kyambalo kino oze ku kyalo oli ayagadde okuleeta olugezigezi ye defense namuga nti nedda bano bavudde nateete toleeta lugezigezi tambula okole ki jangu tugende so force multiplier weziri tuyina patrol vehicles tuyina piki ezo zonna zituyambako okulaba nga policing eri nti wetufuna distress call kitwanguyira nnyo okutuuka okudduukirira jjukira mwami Apollo president emyaka ng'esatu emabega ya directinga nti wabeerewo okudeployinga gombolola police stations ate juzi wano tewayita na mwezi president ya passing abasirikale omutwalo abaana abo bonna bwe bava emasindi bonna baba deployinga mu sub counties kati buli sub county ya Uganda eriko abapolisi 18 buli gombolola eriko 18 18 bayina epiki ezisingira ddala bayina n'emmotoka kati okuva ku gombolola okutuuka ku parish kyangunya ate okuva ku division n'okirira eri wansi kuki parish so that strategic deployment tuyambye nnyo okutuusa obuweereza bwaffe omuntu waffe owa bulijjo wabula ekizibu kye tuyina n'abantu baffe kati ate tebaagala kukozesa chance eno kati ngenda kuwa ekyokulabirako tugeze egombolola tuli mu gombolola kati tuli mu Lubaga kati njagala egombolola zino ez'omu byalo ogenda okulaba nga abantu abasinga osi tebamumanyi n'ennamba ye tebakola ki tebagirina naye ng'eya DPC olusi bakola ki bagirina kati bw'afuna ekizibu ate ku parish asooka kukubira ani DPC ali ku division ate nga DPC naye ateekwa kukubira ate kati DPC alina kuzza essimu enokugombolola now omanyi okukyusa embeera y'ebyokwerinda kwanguwa nnyo reaction time eyamba nnyo okulwanisa obumenyi bw'amateeka nti omubbi bw'amanya nti ne bwenaaba nkoze kino ekintu poliisi ejja kwanguwa okutuuka kibamalamu amaanyi naye kati gwe budde ogenda okubira DPC ate akubire OC gwe wandibadde n'ennamba ye oba otumenye oba totuyambye kubanga reaction time tejja kuba nnungi singa tukendeezaako awo reaction time is
esinziira ku ggwe budde ki bw'otuta okutuwa ki information. Togenda kumala ddakiika 10 ng'onoonya nnamba ate nze ntera kubalaba wano abagunda aba fire omuliro bwe gukwata tugeze gukuta ekizimbe abantu kyebasooka poliisi etuuse naye etuuse etuuse obudde bugenze mu mwagigambye budde ki mwagitegeezezaako nga wayise ebbanga ki kuba toyinza kungamba nti poliisi ekeerenga emmotoka y'abazinyamooto ebeera ku standby ever driver tavaamu ow'emisana tuwulira nti amazzi basooka genda gano n'obutegabeeramu obuzibu si bwa amazzi obuzibu bwa access abantu baffe bazimba tebalekaawo ki emergency access kati ffe bwe tutuuka kubanga water hydrants national water yaziteeka buli wamu poliisi bw'ebeeza okuzikiza omuliro wano Nateete terina kuddayo ate wali kupunjana okurefiringa hydrant mweziri naye ogenda okusanga nga obuzigo babuzimba tewali kkubo emmotoka terina weyita ate kati netudda mu kusooka kumenya oba okutwala olupiira lutuukewa omuliro weguli. Okay, ekitegeeza abantu balaba amagye nga nago geetabyemu tebeewuunya bamanye nti kiri mu nteekateeka. Abamagye baana baffe baganda baffe banyinaffe era kiri mu nteekateeka nga bwe nakubuulidde babeerawo okutuyamba to reinforce okubridginga gap eno ey'ebitaano gwe mulimu gwe guba gubaleese. Obumenyi bw'amateeka mu kiseera nga kino ekyakalulu nga kano muteeka kubanga mulina obusobozi obupredicting abo bobulaba musuubiranga ki kati kusinziira ku oba bwe mulabyeko kati mu kiseera kino kusinziira ku kalulu k'abakyala akaaliwo luli walaba omusajja yayambala gomesi ajje alonde imagine kati ekyo kireetawo obutabanguko era ndowooza walabanga abantu bamukuba bamusitula okukwata bakuyita okusika obusimu n'obusawo bw'abakyala ekyo kibaddewo nnyo mu layini ezo zetubeeramu oyimiridde oli ne basala ensawo era kati abantu tubakubiriza bw'oba okulonda kuno tekutwala budde bungi ensawo ositula yaki esimu ey'ebbeeyi otwala yaki etwala kabiriiti oba bw'oba ogirina sigala nayo ng'ogikute ogikute mu ngalo baleme kugitwala. Then twafunamu abaana lost and found, abaana ababula ne badda mu kusanyuka kuba abachairman badde campaign zikoma leero basente badde bayisaamu eggaali ez'ekika ekyawaggulu bayisa ebizinda kati abaana ne babula omanya abaana bagoberera nnyo ebizindaalo ebyo ngenda okulaba ng'omwana takyajjukira kuba oli muzawaka twafunako abaana awo nga 3 Nateete naye bazadde ne bamala ne bakola ki kati obumenyi bw'amateeka mu kiseera kino obusingira ddala pickpocketing, phone snatching n'okulwanalwana okwo obutakaanya naye omuntu yenna ayagala okuleeta akavuyo ye ali mu kizibu ky'amaanyi nnyo kubanga tubeetegekedde tulina ze tuyita assault teams nga z'omulimu gwazo okulabika ng'oyo ayagala especially Kabaawo zone ne Kigwanya Kabaawo tali mu mutundwe anti era wona waffe wama naye Lubaga era Nateete tutwalo Kabaawo zone Kigwanyi oba Kigwanya awe Busegaawo waliwo akavuyo awo baagala nnyo okukubamu ku bikondi naye ku luno twabeetegekedde balingirida tubamanyi era mubeereyo nga mukimanyi nti ffe ate abantu bemukunga baaze ne batukola ki ne batuwama wabaddeyo okukunga kiro wabaddemu bayisaamu gundi egaali ono tumulemese layini tugiremese kati jjukira layini eyo erina amateeka kati nze Rulimus mu primaries nakye nalaba nga abalina obuvunaanyizibwa bw'okubala gamba electoral officials up 3 mulimu abali era waliwo akyali ne Ruzira ndowooza yali errant ng'abala 5 15 abantu ne batabukira ddala so ebyo twabitegedde mwebiri waliwo obusente obuyitamu ba bribing ba electoral officials embala ebeere nga teri nnambulukufu
naye byonna tubimanyi era gwe mwebusege eyo kabaawo zone byonna bye mu planninga byonna wali mukwano gwange bamwogera erinnya kamusonyiwe naye byonna twabitegedde era bye mu planninga mu byesonyiwe yes kale ndowooza tukitegedde abaana mubakuumire bulungi ewaka batugambye nti mu kiseera nga kino wabaawo abaana okubula n'okulemererwa okujjukira ewaka ne babula bamaliriza nga babuze amakubo gababuze ekyo mukyegendereze abaana mubakuume bulungi ekyokubiri ayogedde ku kulwanagana okwo okwabamu obaolyawo camps ezitali zimu okuclashinga n'aba bennyini mu kitundu abeesimbyewo balina camps zaabwe okuclashinga ekyo nakyo mukyegendereze mu kumenyi bw'amateeka obw'ekika ekirabikirawo mu kiseera nga kino n'ebirala bwe bityo tujja kubanga twongera okutunula ensonga ezo okulonda kwa lunaku lwankya munaffe yakatweyungako ssaawa 5 zennyini osuubira okuba nga wali wennyini bwe balondera oba osobola okulonda mpozi kye tusobola okukkaatiriza bw'oba toli ku regisita tewandigenze mu kifo ekyo nze nga nze bwe ndowooza afande Nicholas ojja kyogerako bw'oba nga teweewandiisa siraba lwaki ogenda mu kifo ekyo awalonderwa kubanga togenda kulonda mazima amatuufu tebagenda kkiriza kulonda ate regisita eno si yeeri regisita eya geno nti olw'okuba walonda mu kalulu aka president nti oteekwa kulonda mu kalulu kano regisita zino bakazikola juuzi waliwo ekiseera eky'okuzikola regisita ezo bwe teweewandiisa okulonda ba LC then togenda kulonda kubanga toli ku regisita okulonda kwa kusimba mugongo bwe banaakukuba akalulu n'otunula emabega nga tewaliiyo bantu ate totabuka kubanga baba bakubye n'ensi ebeera eraba so kaba kaweddemu so tubasaba mukumu obutebenkevu era ndowooza kyekituleese kyekitukozeseza puroguramu ng'eno olunaku olwaleero nti wabeerewo obutebenkevu ate n'ekirala obukyayi nabwo mu bwewale bw'obanga watunudde mabega nga mukwano gwo oba gwadde osuubira okulonda teyakulonze kikomaawo tefuuka mpalana ate ne tuwulira nti waliwo abatuuse ne batuuka ewaka ne baddamu ne beetema oba ne batema ebintu byabwe bakola ki n'okuloga fanda ngambye n'okuloga nakyo kisoboka ebyo nabyo tubyewale ndowooza byebyo byoteeka okubanga ojja kubanga oyongera okugaziyamu nekasooka empisewo obubaka buno obubaka buva mu MTN Momo app bakuleetedde Momo app bagamba nti MTN ekwanguyiza weekend ng'okozesa Momo app nga tetukugyako ssente bw'oba oliko gw'oweereza sasula amasannyalaze amazzi ebitasukka siringisi 15 ku bwereere ne Momo app awo nookekereze era oyanguyirwe ate nga tekimala biseera wanula Momo app leero okuganyulwa mu ntegeka eno yennyini takusalako ssente zonna ate ago ge maanyi ga MTN Momo bwebaka okuva mu MTN Momo ze principal tulina afande Nicholas n'abaasa okuva wali ku Natete Police Division okongera okutanya ku enteekateeka eya okuuma obutebenkevu mu kiseera kino ekyokulonda bassentebe olunaku olw'enkya obubaka busindike era buuza ekibuuzo kyo kyewandyagadde okubuuza naye nga okusingira ddala kyekwasa ku by'obutebenkevu ndowooza bibuuzo byasobola okwanukula tetusuubira ate kubuuza ebirala ebigwa mu oboolyawo ebweru w'obuvunaanyizibwa bwe buuza ekibuuzo kyo ajja kuba nga akwanukula ne bw'obeera nga toli mu divisioni mu jurisdiction eno ey'Enatete ng'oli eyo ab'Embale ab'Ebusya ab'Ekasese ewaffe ey'Isingiro ab'Entuŋŋamo buuza ekibuuzo kyo ekikwata ku nteekateeka ajja kuba nga akwanukula oba oli awo olina kyoyagala okwongereza ku bye twogedde nakyo kyogere afande njogedde ku okweyuzaayuza akalulu kawedde ekyo simanyi bwe mukyetegekedde abantu nga bakamala okulonda atunudde mabega n'alaba mukyala we oba mu mikwano gye tebamulonze oba nava mu mbeera kansooke
nkatirize ku kya registers manyi tulina register bbiri olw'okuba nti akalulu waliwo akaba ssentebe waliwo akakiiko k'abakyala waliwo register y'abakyala wamma nabo balina register yaabwe kuba abaali balonda bateekwa okuba nga bakyala bokka ng'oli mukyala oli mutuuze oli munauganda olina ennangamuntu manyi wano tulina ba refugees bangi era abantu waliwo ababa bakunze kunzaawo ne babawandiikisa mu bumenyi bw'amateeka oba ne baagala beeyite kye batali register y'abakyala ate jjukira abakyala bwe bamala okuregistaringa ye wa ddembe ate okubeera mu register eya general eyaba LC eya bonna abalonda ssentebe era nga 7 oba nga mmeka I'll check tugenda kuba na register endala era ku parishi w'omunaana ey'okulonda bassentebe b'emiruka gwe atali mu register oba gwe yeewandiisa mu bumenyi bw'amateeka tugeze wafuna chance n'oyitawo toyonoona budde toli wa ku kitundu ekyo toli wa ku kitundu oba toli munayo especially ba refugees banayete mwe temulina kukola ki kulonda register kuba temulina nnangamuntu yadde muli batuuze n'ennangamuntu you are not Ugandans ekyo bakimanya abantu bakitegeere nti agenda okulonda yoyo ali muki ali mu register number 2 oyogedde ku aftermath of voting obutabanguko ono teyannonda ate nga mukodomi wange akalulu kaba kalulu oli waddembe okulonda ye gwakola ki gwayagala gwe ne bw'obanga oli mukyala wo oba mwami maybe alabanga obusobozi tokola ki tolina kati tulina LC wano sigenda kwogera kitundu naye omusajja oyo ndowooza twakamusiba enfunda nga mme kati naawe ate yazzeemu muzi wa misango atunda puloti emirundi 6 osanga nga puloti buli puloti ine endagala yesimbyewo wadde kirungi tomwogedde yesimbyewo ayagala era namulabye ng'ayisa ebimotoka awo ng'ayisa ng'amaanyi ataddemu maanyi kyokka nga mufere puloti atunda mirundi gisuka gumu kati oyo ne bw'oba olina mukyalawo nga yajja n'akweyimirira ku poliisi buli nkya n'eggulo naaba nga takulonze ono omunenya tabukira kyawo akalulu kaba era kajja kuggwa tuddeyo ewaffe ku byalo tukole emirimu gyaffe so tolina kino tuleme kukitwala personal olw'okuba ono tannonze tukiteekemu tukisigemu obukyayi okulonda akalulu kaba kalulu ebibiri byanjawulo okulonda then ne normal life kulonda bwe kuggwa tuddeyo tukole tuddeyo tukwatagane nga bwe kirina okubeera wuliriza natulaba obubaka bwo buno buyise tugenda kutandika okutunula mu bubaka mu dakiika 3 eziddako sindika ku noti 7 noti 1 noti 9 noti 6 obubaka bwa WhatsApp obubaka bwa SMS beera mu bufunze teekako amanyago n'ekitundu gy'osinziira obuuze ekibuuzo kyo tujja kuba nga tukyanukula tweteekerateekera kulonda okw'abassentebe b'ebyalo afande Nicholas Nabasa gwendi naye mu studios tunuulidde obutebenkevu bukuumiddwa butya mu kiseera kino kyennyini ayogedde ku kya abafere bannayuganda omukisa guno ogw'okulonda abakulembeze baffe ab'oku byalo bwe munaalonda omufere era ndowooza emisango tegigenda kuggwa egy'obufere ku kitundu bwe munaalonda abo abaleeteddwa nawulidde afande nti waliwo babulooka b'amataka be baleese babulooka b'ettaka mbu basponsalinze ba candidate mu kalulu kano kuba amanyi nti bajja kumuyisizaawo kumuwa stampu ng'atunda ettaka tagenda kumukalubiriza okukakasa nti nyini ttaka yatunda bajja endagaano bajja zikolera waki wa LC oba kutuuki ekiro okitegeera nenze ndowooza mu bulambulukufu endagaano yandikoleddwa ku kibanja kwennyini kuli si kugikolera mu ofisi ya LC ya ssentebe kuba omanyi otya oba okitegeera kyeŋŋamba oba ne bakola endagaano nga tebatuuse na ku kibanja oba puloti okakasa nti n'agula empewo ab'e Dubai akuba essimu kati nsindisa ono n'ono mungulire puloti yange toliiwo
osindisa abantu tobesiga tokozeseza toyingeginze police oluusi toyina pulida agenda okuyambako chairman nakuba emisango gye tubeeramu buli lunaku kyembadde ngamba nti bannayuganda twebeerere munaffe omukisa guno ogw'okulonda enkya lwaki mulonda ssentebe nga mukimanyi nti ono mufere kubanga abantu bano mubamanyi tewaliwo kwebulankanya tewaliwo kwebuzaabuza tubamanyi bano abantu ba ku kitundu babanga yakajja mu kitundu nga tanaakumala mwezi mu kitundu olw'okuba aleese ssente lwaki mumulonda oba ntegeera kyeŋŋamba lwaki temusooka ne munoonyereza ne mumukakasa nti ono ya muntu waffe oba okitegeera bwe munaalonda abafere era bagenda kubafeera bwe munaalonda abayaaye nga bwayogedde nti waliyo ebitundu byebamanyi byo nga byabayaaye ebyeggaali babeereyo mu kulwana nakukola ki bwe munaalonda omuyaaye era mumanye nti ewamu emisango tekigenda kukola ki kigenda kuggwa bwe munaalonda omubbi bajja kubabba so ndowooza ke kaseera twebeerere munaffe nja kuba nsoma obubaka n'abasuubiza kati essawa yeeyo obubaka nja kuba nsoma nga bw'ayanukula bwensoma nga ayanukula Yiga Samuel mere enamulondo zone ebweyogerere yasoose wano agamba nti principal webale kuweereza my humble request to the officer and his colleagues and security agencies let them be impartial and leave citizens exercise their democratic rights peacefully akusabye busabi owulidde impartiality agirabyewo nti mubeere temubeera mukyekubiira mu kukwasisa amateeka when have we been partial anti ye bwatyo bwasabye abeere kiriya kubanga nze sinalaba kati nga zino line zetubeeramu sinalaba wa police asika omuntu amujja mu line eno amuleete mu line endala sinaba kukiraba akalulu akagwa it was secret ballot nga gwojjayo akalulu konoogenda mu gundi mu notikinga gwoyagala saalaba wa police oba ow'amagye agamba nti tiikinga ndowooza kyayogera nange kamuyambeko Samuel kuba nange ebimu mbiraba nti olumu ndowooza senario gye nsobola okuwa nti ne wabaawo ng'akavuyo akabaddewo babalabye nga waliwo abatiikinga bino bye twabaddemu ne bajja ne baga nti owaayi DPC oba gwaliko ku duty waliwo obumenyi bw'amateeka obuliwo n'otunula eri kuba omanyi nti bali abali wali oba oli abo balina nga DPC alina oluwayi lwawagira wa DPC Hello Soul TV, I am Muhwezi Wilba from Chamusoni Ruborogota Isingiro oyo waffe Kaalo. At what time should the voting exercise take place and end from? Sawa 5 zennyini paka 5 kitundu 5 zennyini okulonda kujja kutandika abantu bajja kuba basimba nnyiriri sawa 5 zennyini owiitu owa Chamusoni okuteera karuuru nkuza kutandika shayi 5 zennyini shayi 5 zennyini nyencha kale numuza kuba mukusimba layini kandi na public holiday public holiday shayi 5 n'ekichweka okutera karuru nukuba nikuhwa aho nibarangira ebyaraga omukoro omukaruru kale tukitegedeze ennimi zaffe ezo tuzimanyi bulungi poliisi enaku zino tekyakolera abantu abuuza poliisi enaku zino tekyakolera abantu eno bwe tuloopera poliisi obubaala awava abakyamu tebakolerawo ne LC beebaka mangu mbubamize eddagala mutuyambe ne Salongo poliisi yawa Salongo Dumba Richard ali Kasese bwera ku boda Kasese bwera atonseseza bagamba nti beebaka mbwangu oyine namba eddagala njirina jinsomere nja kujiwa DPC nja kugikuwa jagikwe namba eyo here in Buhadagaza Nyabitete Buyanja that's my home mane I am in Kunji district Nsimbi Nsimbi bayemu sente to Musimbi togulabanga mukalulu kana kayosi mane kwa Buhandagazi tewali poliisi poliisi eri Marumba ne Buyanja then ne Rukungu nendoza tushogeddeko mu ntandikwa aba LC akalukano bataddemu amaanyi mangi ekitali kibibwe kibanga kituufu bewaddeyo okulondebwa naye wano sente
akasente kasente kanji ke bataddemu anti nga bwe nkubuulidde omanyi ssentebe ku kyalo kati nze ngenda kuwa ekyokulabirako ekyalo kimu especially wano mu town ssentebe asobola okukola eviction z'abapangisa nga 30 omwezi okugoba abantu mu mayumba awo babeera bamuwaayo kasente bamuwaayo ekirala zino ebbaluwa zenkugambye stamp 15 oyo muno mu byalo siga stamp ya sente naye abantu bakola ki bakuwaayo bajeryamu sente bajeryamu akasente then okutabaganya disputes ez'amataka kubanga oli yadde abuuza nti ssentebe afuna sente meka omwezi sente ze bateekamu zino emizindaalo bapangisiza emmotoka bayisaamu sente zivaawo waliwo gwe nalabye ow'ekitebi mukwano gwange atusindikira ne bumeseji akola bulk sms tibanayi mu nnonde ezo zonna sente ateeka ataddemu sente so olabanga kintu kyatabuse naye era kimenya mateeka okugulirira abalonzi kimenya mateeka bw'obanga weesimbyewo ne babeera n'obukakafu nti wagulirira bajja kusazaamu era ne mu kalulu kano akaggwa ak'abakyala kekikulonda katutegeezezza nti balina petitions eziwera ze baafunye ez'okwemulugunya waliyo process okulonda obulonzi wali tekimala kiba tekiwedde wabaayo awaaba n'abeera ng'alina obukakafu nti wabba oba wagulirira bajja kusazaamu iyo process ekyagenda mu maaso so mwegendereze sente muziteekamu naye nga muliwo okwegenderezo Mr. Polo bali kuweleza nze mbuuza lwaki abasirikale bwe babeera ku mpewo beegonza naye musange ng'ali ku poliisi ojja kakasanze sifunanga mukisa kuyambibwa basajja abo nze mwesigwa Brian Kabowa St. Anne yali wammweyo Kabowa St. Anne wali Kabowa kyogamba osiita kuyambanga mu Uganda wange kale asa nga musajja mukakamu mwebale kuweleza gwanga okulonda kwe tugendamu ekyamazima si kwangu kulimu ebirumira bingi okuviira ddala mu kuwandiisa abalonzi ab'ebyokwerinda tusaba bibeere binywevu ate nga naffe bwe twekuuma bwe tukuuma emirembe ku lw'eggwanga lyaffe Kasuja Isaac ali Kiwulogoma kira nga yeesimbyewo LC1 ku kadi ya NRM kale tukwagaliza omukisa ndowooza bagamba nti museemu amaanyi nti wabaddewo problemu mu kwewandiisa nawulidde register za mubaddemu okukuutiza register omwo kale agamba nti mubeere bulindaala wandibanga emivuyo oba oliawo gyandibanga ajja kuba mingi. Good morning Mr. Polo here in Kalangala. The so-called NRM money only that they are not for service delivery. Owulira sente zatuuse dda tetulina bukakafu kwekyo naye yakyogedde. Hi, thanks for the show. Some police officers deal with wrongdoers when you tell them they delay until when the wrongdoers had gone. Mostly NRM candidates. I am Sam from Sironko. Ndozo biwulidde nti mulwawo kwawo kurespondinga. Mwami Apollo waliwo eyagambye nti ye yalonze ssentebe wa PDM wiki ewedde kati ateekwa okulonda afande atutangaze mwawe igajamire mukono. Yalonze ssentebe wa PDM wiki ewedde tekiriiyo ekyo. Tekiriiyo ekyo okulonda kwanca. Kulonda kwanca. Ategeeza byaba Niko Nyabitete, we need his number. From here we need his number. Enamba yabena bitete bajetaaga abo bagende wakabajibawe wakabamanyiye wamwe kale bwembanga ndi mutuuze mu kyalo naye siri mu register nalonda togenda kulonda kubanga tewewandiisa mu kiseera kiri kati afande tulina dakiika zisigaddeyo nga 3 zikozese. Okay, waliwo omwami ayogedde ku delayed response. Really ekintu kya delayed response twagezako ne tukitegeera. Kino ekintu kiri tuwe. You inform us late, we come late.
temulina namba zaffe nze wona wengenze abantu ogenda okubabuuza nga enamba ya poliisi owa poliisi abatwala tebakola ki tebagirina for sure kakati ffe tuna respondinga ku ki kyetutamanyi so bannange abannayuganda mbakubiriza please and please beera n'enamba ya OC oba owa poliisi esookerwako wooli ekutwala wobeera awo ofuna obuzibu kigenda ffe kutwanguyira okulaba nga twanguwa nnyo okutuukirira that is number one so delayed response batunenya naye si musango gwaffe nze nakugamba luli Prince Apollo omuntu abeera eyo mu kyalo ng'alina muganda wakolera Karamoja wa poliisi bw'afuna obuzibu ate gwasooka okukubira ali e Karamoja oli Masaka ekyana mukaaka ate okubidde wa Karamoja toyina namba ya OC ow'oku kitundu kyo kw'obeera poliisi ogisuubira otya okwanguwa ekuyambe nga nabo bakitegedde obudde bugenze waliwo eŋŋombe nti oyogedde leeti mwogera leeti please mwogere ng'obudde bukyali waliwo agambye nga mpunzika waliwo ayogedde nti poliisi bwe kituuka ku nsonga ezikwata ku NRM poliisi tekola ki terina mubattira ku liiso ekyo si kituufu kubanga ffe kyebava bagiyita Uganda Police Force tuweereza bannayuganda si NRM police tuweereza bannayuganda nga bwe kirina okubeera so ebyo byemwogera bya bufuzi byammwe mulimba kati kansome ennamba waliwo bempulidde abeewaffe baagala enamba yange eri 0755 0 emirundi 4 esembyayo 75 giddemu 0755 0 emirundi 4 esembyayo 75 just obubaka obusembayo obubaka obusembayo banaye mbeebaza nnyo olw'okutuwa akadde ne mutuwuliriza ne mutugoberera mwebala ebibuuzo bye mubuuziza tuli basanyufu okubanga tubaweereza agambye nti mwegonza ku mpewo kale twegonza ku mpewo kubanga kati wano tewali situation ewarantinga okukambuwala kati tuli mu kusomesa abantu naye embeera ewarantinga okukambuwala bwetuuka era ng'okukambuwala kukola ki kubeerawo kale abantu kinsanyusiza nnyo okumanya nti Salt TV abantu bewaffe ku kyalo bali babeerako Salt TV eri mu nsi yonna se mugende mulonde nze ekyalo kyange bayitawo Kasheshe Lwekijera mugende mulonde omuntu ng'agenda kutuyamba abantu obumenyi bw'amateeka n'okutunda ebintu by'abagenzi nga tebalina letters of administration bankubira nnyo amasimu fande kino so mulonde omuntu ng'agenda kukomya okutunda ebintu by'abantu kale nze Prince Apollo nkwebaza olw'okuba nti obadde naffe message zibadde zikyajja naye akaddeko katusazeeko nga ndaba wano Gladys nakifuma ne message yo njirabye naye akadde kagenderedde Nasifu Sali kaje atakuwe ebifa mu kisawe ky'ebyemizannyo nze Prince Apollo nebaza production team mwena tukomewo ate nkya tutandikiraawo mugende mulonde mwetiketeke nkya mugende mulonde musibe bulungi mukama batukumire mweraba